Okuva ku bbalaza nga biri mulimu omwezi ogwokubiri omwaka guno tuze tukulaga emboozi y'abantu abasoba mu 100 abaagumba ku ofiisi ya RDC w'ekikuube Tumusiime nga bagamba nti bagoba ku ttaka lyabwe ery'Ebukinda. Kati wayiseewo omwezi gumu ne wiiki emu nga bakyaliwo ekibaviiriddeko kutandika kugenda mu bagagga ku byalo ebirinaanyeewo ne balima emmere ey'okulya n'okufuna akasente akanababeezaawo nga bali mu kifo kino nga bebalinda okuddibwamu okuva eri pulezidenti wajje bagenda okubeera. Habwe embeera ezibu ezitulimu habw'okulwaki ekyokulya agalima nananye komwebembezi abakaikuru bakwija nibanchulira enjara abaana norora nibachura naiwe norora ekiwarabaha nosoberwa kusikira habwe embeera zitutura mwezi tumazire ntubona bana twine ekyokulya ntuza kushaka for our own survival. Ne story tumwesije omukubagobwa annyonnyodde nti buli kumakya benoonyamu abakyalina amaanyi ne bagenda mu byalo okusaka era ne bakuŋŋaana akawungeezi buli omu nayanjula kyafunyeeyo. Y'abantu 18 tuma abantu 8 bagende mu byalo batoze emirimu baza kupakasa batere kibango ito ntweto kushaka so ntushaka omu batahi bitu akupimire kiyadi ohinga agira hani 15 akwa muhogo runda kwa kashi uzogura kahunga uzokora kintu kyona. RDC Tumusiime abawaddeyo kilo 25 ez'akawunga neze ebijanjalo 10 mwana bagira bagumira okwo nga balinda mukama we kyanasalawo. Manyisi wenti timwina kyokuli ari omuntu anteri yanga RDC tumazire bintu bato bunyizire nyasanga esefulia zombe esefulia mako zisange zombe yabagurayo ekiro zinga yabagurayo ekiro 25 Mulani Tumusiime bamuhindura ebyitu biraba byafa chonga kusikira bwo asigira ari mulani wa Kikuube district nitumanya ngo nebyetu bijja kuhabwa kuba aturumu kandi aturwanirira. Mulani asimye President Museveni olw'okumussaamu obwesige namuleka Kikuube nawe era okukola obutawera. I want to thank the President, General Museveni, for trusting me as one of his cadres and retaining me here in Kikuube district as the resident district commissioner. Mwaka gwa 2013 abatuuze basoba mitwalo 4 n'ekitundu okuva ku byalo 28 mu luka gwa Kasonga ekyangwali bagobwa ofiisi ya Ssaabaminisita ng'egamba nti beesenza ku ttaka lyabanoonya obuddamu ekyangwali erya Kyangwali Refugee Settlement Camp. Ttaka erikaanirwa lizingiramu ebyalo okuli Bukinda A ne Bukinda B, Bukinda 2, Kavule, Bwizibwera NB, Kyeya NB, Nyaruhanga, Kabirizi, Kyamigisa A ne B wamu ne Katoma. Ambrose Niwagaba Katoto yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.